nze eriiso lyange nja dditunda. Mbasaba tuwulize eno vidiyo n'obwegendereza era etuwe ekyokuyiga. Tugende mpola tusobole okukanyonyoka kano ka vidiyo. Tugende mu maaso. Nawulidde ka audio ku by'obunabbi, ku mukutu gw'ebyobunabbi kwendi. Muzeeyi nsaba kumpa ku namba gye bagambye ey'oli abitukolirako ddala. Nsaba busabe muzeeyi, nze eriiso nja ddibawa ebizibu byendabye bingi. Nyina abaana, siina na mulimu, ndi awo nvuga booda, ndi mu kweyiiya, saasoma. Olanga ze miliyoni 5 zisobola okunnyamba nenkolako ka bizinensi. Eriiso niwe nsigaza limu, ekyo kitegeeza nze eri siriyasi bambi. Muzeeyi nsaba busabe onnyambe ompe gundi ennamba nze njogere nabo, nze eriiso nja ddibawa. Nkwegayiridde nja ddibawa. Nsaba busabe. Kaakati ngenda bateerako eno audio muwulire ennamba y'omuntu oyo gw'ayagala bamuwe nangeri ki gy'atwalamu amaaso g'abantu. Basaba tukawe obudde tusobole okukanyonyoka. Naye eddoboozi lino mpulira ng'ery'omuntu omu ku app eno. So mukulu oli otya? Kansibe ntuli fine. So akatambula ka business cafe nga wenda kugambye programu era omwana yena gono bofunye, abaana bona bono bofunye, oyina obategeeza programu egenda kutambula bweti. Ekisooka amaaso gayina okubanga si mamyufu, si gayero. N'ekirala bwanga omaze kufuna abaana bona bona ofunye bona obeera ng'ofunye oba bameka gwamanya. So kati nange nyinayo abaana bange benyina. Tuba tulina okugenda Muyenga. Muyenga baba balina okukebera amaaso ago mu kifo ekimu sisobola kikugamba. Sawa kyogera kati sawa zino balina okukebera amaaso ago bwe balaba nga gali fiti. Kati ekiddako okulongoosa amaaso ago si wane Uganda, okujjamu eriiso eryo si wane Uganda. Awo tuba tulina awo we tumala tugenda Kenya. Tugenda kuyitira Busia. Bwe tuuka Busia tugenda mu kifo kye bayita Khartoum mu Kenya. Naye nga tetunaba kusala booda, sente zitonya kwaka buli omu ayina okubeera n'egundi ne akawunti mu banka, kubanga sente ezo tezisobola kugenda gundi ku ssimu. Nga tetunasala booda, sente zikola ki? Zitonya ku akawunti ya buli omu. Era buli omu message aba akola ki? Aba agiraba ku ssimu ye. Ebyokutambula biki, okulya, okwebaka, buli kimu kyona ebyo byaffe. Bwe tumala okusala booda ne tugenda mu Kenya, ne tugendera mu kifo ekyo kye bayita Khartoum. Awo buli omu tuba tulina omufulira hoteri ennungi nga buli kye yeetaaga kimusanga waali. Bwe tumala okujjamu eri bwe tumala okukola buli kimu kyetaagisa,
obujjanjabi buli kimu kyona kubona byona byaffe. Tetukwata ku sente ze kwoyo gwe tuba kwabo, tetukwata ku sente zaabo betubeera tutute onosonyi Uganda lwange lufu amanyize namanyira lunyankole. So kati n'ekirala bw'abeera wakufuna, buli omu bw'abeera nga wakufuna miliyoni 6 wadde begamba nti kati nta wadde mugenda kunzijjamu eriiso lyange munseeme ly'endiga, awo tuba tumutema miliyoni 10. Awo tuba ku akawunti ye tuba tumuteerawo miliyoni 5. Ery'endiga lyo lisigala linaga oba kiba kifaananyi? Ndowooza okategedde akantu ako. Okulya, okukola, okwerako bulungi, buli kimu kyonna nga bw'omanyi nti obulamu bw'omuntu nga bwe buteekeddwa okubeeramu. Buli kimu kyaffe byebyo nno. Abaana baffe bali mu holiday, era abaana tubaza mu Kampala awo nga tweta buli omu ng'adda mu kike. Amaaso gano ge bakuŋŋaanya ge babajjamu bagenda gateekawa. Mukama kuuma baana. Awulira nga ate n'ekirala awulira ng'ayagala tetukaka. Awulira nga mutuufu amazima agali nti ndi ku kisenge neetaaga sente, oyo gwe twaniriza naye nga se byakujerega akola kibiki eno ebyo tetubyagala ate. So kyekyo puroguramu agenda kutambula bwetyo. Ate n'ekirala kyembadde njagala okugamba nti tobeera na kutya konna. Gwe tobeera na kutya konna, gwe kyolina okumanya nti buli kimu kyonna kiri ku nze. Gwe tobeera na kutya konna. Kino ekintu kino kyendemu sekugamba nti kyekyabano bakaceeri. Okitegeera, gwe tobeera na kutya konna. Olwokuba kati nkozesa essimu yo nkusindikira Gold Voice bikituwuliziganya bikinga ebyo, tobeera na kutya konna. Tewali wasi na race. Kyenkugamba tewali wasi na race. Tobeera na kutya konna. Eno bizinesi ya muntu nga yeeyagalidde. Gwe tobeera na kutya konna. Kati mbuuza bizinesi eno amateeka ga Uganda gagikkiriza oba? Ekikulu tukole omulimu n'obufunayo emirizo nga 10 otambulira awo. Sinzira abantu abaana b'obeera ofunye. N'ekirala oba muwala oba mulenzi tetusosola myaka nedda. Mpozi ngali mu myaka 7, myaka 6 tetwagala okutandikira ku myaka 5 n'okudda wansi. Abo betwetaaga. Mukama atusaasire. Byebyo eno yo bizinesi gitegedde.